Okujjako nga COVID-19 bakiteekawo obuteesi kuwubaza ggwanga naye nga saawa eno si kye kiseera eky'okuggulawo amasomero. Tukimanyi bulungi nti gavumenti yataddewo standard operating procedures ez'amasomero era tukimanyi bulungi nti tewali ssomero agatali agaagaabwe agali mu Kampala n'emiriraano agasobola okutuukiriza emitendera gya SOP. Ate erigezaako gamba amasomero nti SOPs be balina okuzeekolera. N'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti yeekube mu kifuba. Bweba yasazeewo okutwala omwaka guno nti dediya esobola okuwaayo nti dediya abaana basobola okutandika omwaka ogujja omwezi ogwokubiri. Mu ngeri emu Okola Opiyo ng'ono omwogezi w'ekibiina kya Democratic Party avumiridde ebikolwa eby'okuvvoola bannabitone naddala ababeera beesowoddeyo okuweereza bannayuganda kye bagambye nti kino kikyamu olw'ensonga nti buli omu alina eddembe okwenyigira mu byobufuzi eby'eggwanga lya Uganda. Muze ogutandise okukula mu bannayuganda bwe gw'okusosola mu bantu nga basinziira ku ebyo bye bakola. Tulina essanyu nti bannayuganda abavudde mu professions ez'enjawulo ku mulundi guno beetanidde nnyo ebyobufuzi. Bwe kiki ekikuleetera okulowooza nti oba oli awo looya asobola okubeera omukulembeze w'eggwanga eno okusinga munnamawulire? Kiki ekikuleetera ggwe okulowooza munnayuganda ali ebyo nti inginiya asobola okubeera road mayor omulungi okusinga omuzannyi wa katemba? Nze ndowooza ku lwa Democratic Party nti eyo narrative oba okusosola okwo bannayuganda tulina okukwewala kubanga kuziyiza abantu okufuna obukulembeze obwannamaddala. Okola Opiyo agenze mu maaso n'asaba bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti okwegattira wamu nti bajja okusobola okufuna obukulembeze bwe beetaaga ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti nti era kye kirabo kye bayinza okuwa bannayuganda nga bw'annyonnyola. Ffe nga Democratic Party tulowooza nti okwegatta kye kirabo bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti kye basobola okuwa bannayuganda mu kaseera kano nga twetegekera okulonda kwa 2021. Ensonga lwaki tulowooza bwe tuti bwe tukimanyi bulungi nti akakiiko k'ebyokulonda tekabeerangako na bwenkanya wadde n'amazima tugenda mu kulonda si lwakuba nti obwesige bwaffe buli mu kakiiko k'ebyokulonda naye olw'okubanga obwesige bwaffe buli mu bannayuganda tugenda kwetaba mu kulonda kuno era tulina okukkiriza nti tugenda kuwangula. Senga ffe tukwatagana waggulu tukkiriza nti bannayuganda wansi nabo bagenda kukwatagana bulungi nnyo. Abatuuze mu kitundu ky'e Nammere mu division y'e Kawempe wano mu kibuga Kampala beekalakaasiza olwaleero nga bano bagamba nti KCCA tebafuddeko olw'omwalo ogubafukidde ekyambika nga gwayonoona dda ekkubo lyabwe era nga tebakyasobola kusala kudda ku mutala mulala. Stephen Kwayamuko n'abatuuze bano bakukulumidde nnyo abakulembeze baabwe omuli ne Mmeeya Sserunjojo Ow'Eddembe olw'obutabayamba mu nsonga eno. Kansa yatugambye tuzijjewa chupa musanvu amayinja gagenze emmotoka tuze tukole emmotoka atabalya buli ssente Sserunjojo ne bwatuuka wano ffe tumwokyera waabe Nammere tetumwagala twagala kuba gavumenti atuyambe tumuyambe kwawa awummule kubanga talina makulu tera ku ssomero ly'Ekisaasi todda twakwawa talina makulu Nammere talina kyotukoledde mutuzeeko amanyuma abantu tebakyasobola kugenda mu malwaliro abantu tebakyasobola kugenda kufuna byakulya mu katale mu butale abaana baabwe tebakyasobola kugenda wadde ku masomero ennyumba zikulukuta abaana bagwa mu myala. Gwe Sserunjojo gy'oli ku gombololo otudde olese mbwe abakesisi baganya abantu okukola omwala kwekolera bo nga bo abantu bawansi okweterako amakutiya gw'otuddeewo weebase otudde oli onywa abaana b'abantu wano bafa bakunkumuka gwe weebase lwakuba Nuupu yakuwadde ambuleera osegedde olina kakadi ako kakandiko wano tekagenda kukola wano e Kawempe. Wabula ye yeggwanyiza entebe y'omubaka omukyala mu kibuga Kampala Sumaiya Muwonge agumiza abatuuze bano nga bwe bagenda okulondoola ensonga eno era n'abasaba mu kalulu akajja balonde abantu abasobola okutegeera ebizibu byabwe nga bw'annyonnyola. Tuuka Nammere w'ennyamira nti abaana wano we balina okuyita abantu abakulu we balina okuyita nga ennyumba ziri ku njegoyego z'amwala guguddemu. Nze ŋŋamba bwe nti oli mulonzi manya akalulu ko wawo okateeka manya ky'olonda kigenda kukiikirira ogenda kufuna eddoboozi mu Parliament
nti oba olonda muntu agenda kwekusa kyetwetaaga be bantu okubanga beeyagalira mu kibuga Kampala. Oba oli kunjegoyego za kibuga Kampala tulekerawo mubalira ku bizimbe mu kibuga. Kino kye kisinga obuwanvu, kino kya gundi. Ffe abali eno ennammere ebyo tetubimanyi. Ffe twagala service esookerwako. Ebizimbe byammwe musigale nabyo mu kibuga Kampala, munyirize site zammwe n'amataala, naye wano ku ground twagala tukolera, twagala service. Abantu ababulijjo be basinga okuvaayo ku buli mbeera. Ffe tuwa omusolo okuva Kaleega k'oyambala, ku munnyo gw'olina, ekibiriiti, amafuta, butto, byonna biriko omusolo. Omusolo gw'omuntu wa bulijjo gukola ki? Gulagawa property tax. Abantu abayumba gonna agali wano gasasula omusolo, naye gulagawa. Bino twali tumanyi ebintu bye birina okusookerwako. Twagala ddoboozi mu Parliament, abakasisi tebalinnyako. Ye Mathias Mulumba amanyiddwa ennyo nga $10,000 eyeggwanyiza entebe y'omubaka wa Kawempe North, naye ensonga ze ku mwala guno azinyonyodde bw'ati. Ekkubo lifuuse omwala, ebisenge byamenyeka, ebintu byabwe ne bigenda, abantu tebalina bye bayita, abalwadde tebalina bye bayita, ab'embuto tebalina bye bayita. Kaakati ensi eno abantu baagala kukolawo kyanjawulo, naye muleme kuleeta abantu baffe kukemebwa. Abantu baffe bampisa, naye ate mwe n'abatwala mu kukemebwa bajja kukola ebintu ebitali biki, ebitali bituufu. Njagala obbagamba nga ndi wamu ne mukyalo ono Sumaiya Muwonge. Tuvuddeyo wano ku Kawempe North, twagala okubalekera okubalita obukulembeze obutuufu. Sumaiya Muwonge ali lwedde, Mulumba Mathias $10,000 tuli lwedde okubeera ababaka ba Parliament ab'ekitundu kino, okulaba ng'abantu batuuzaako services, okubeera mu offices. Kyetwagala okujja mu bantu abatula mu offices nga temuyambye bantu bamwe, ate nga abantu bakubwa enkuba bali mu biseera ebyakalulu balonda yaani anaasobola alina otuuka mu ntebe n'olaalira eyo.